mu kaweefube okwetegekera empaka ez'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno ezigenda okutandika okuzannyibwa omwezi guno, essaza Busiro lyanjudde Dennis Kiyimba okubeera omutendesi wa ttiimu yaalyo omwaka guno. Ono agenda kuyambibwako eyaliko omuzannyi wa ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere ya Uganda Cranes Hassan Waswa Mawanda, eyaliko kapiteeni wa Vipers Sports Club Robert Kimuli, Grace Bukenya yagenda okubeera omutendesi w'aba goalkeeper n'abalala. Omwami wa Kabaka amulamulirako essaza lino Ssebwana Charles Kiberu Kisiriza agamba abatendesi bano babayinamu essuubi nti bagenda kutuusa Busiro ku buwanguzi. Abantu betukwasisa ttiimu eno bantu balungi, coach mulungi, assistant coach mumumanyi, kyakoledde Uganda ekyo mukimanyi. N'olw'ensonga eyo njagala okubasaba nti omulimu ogusigadde gwaffe nga bannabusiro okuvaayo okuwagira ttiimu yaffe. Tubadde twogerebwako ng'abajenga tunatera kutwalibwa mu tulu bali abajega buli omu akubuuza Busiro muli kuki tusimbudde ate era ow'amaanyi takeera. Ate Dennis Kiyimba agamba alina obumanyirivu obuwerako mu muzannyo gw'omupiira bw'agenda okukozesa okuyamba Busiro okuwangula empaka ez'omwaka guno. Nze wembeera ebiseera ebisinga sitera kwetabamu bwetabi wabula njija kuwakanya era nze kuvuganya okulaba nga engabo y'omulundi guno ejja Busiro nga nze ngikulembedde ogireeta. Busiro mu mpaka ez'omwaka oguwedde teyava mu kibinja ng'ate omwaka guno yateekeddwa mu kibinja Muganzirwazza ne Kyaggwe, Singo, Kabula, Butambala ne Mawugola. Empaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno zigenda kuggyibwako akawuuwo nga 21 omwezi guno ng'omupiira gugenda kubeera wakati wa Buddu ng'ekyazizza Gomba.